wake Ssegirinya Muhammad bannaye mukwatirwa ekisaba naye nyigire ndabanitamo okubaba njagala mulaba kalita lulina jane baluwa ne banganja mulabera samulaba njagala muzeya nyamba sunula omwana wange Ssegirinya Muhammad. Amaziga ga maama okuva ku lunaku olwo ng'agenda maaso n'okuba ng'ayaayaana n'okukaabira mutabani we Ssegirinya Muhammad galabika tegagenda maaso nakuba nga gakala okuva olunaku olwo paka n'olunaku olwaleero we yavudde mu bulamu obw'ensi eno ate nga siga kugenda maaso nakuba nga gakoma wabula olunaku olwaleero katuyite mu bulamu bwa Honorable Ssegirinya Muhammad. Amannya nze Ssegirinya Muhammad nga nesimbye ku kifo ky'obubaka bwa parliament obwakawempe ey'amambuka era nga ndi ku tiketi eya NUP National Unity Platform ekisinde ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubeera president w'eggwanga Uganda mu mwaka ogwa 2021. Nze maaso n'okuba nga nkuwanulirayo ezimu ku zi-interview Honorable Ssegirinya Muhammad ze agenda maaso n'okuba nga akola nga akyali mu bulamu obw'ensi eno anga lunaku lwaleero nsinze kuba nga nfokasinga ku eyo gye yakola nga agenda okuyingira mu parliament agenda maaso n'okuba nga atunnyonnyolera nti ye ewaabwe gye yazaalibwa ye mwana omukulu mu Bonna oba kyoyinza ogenda maaso n'okuba nga oyita first born wabula ate era mukadde ke kamu ne taata we yamuzaala yava dda mu bulamu obw'ensi eno. Ssegirinya Muhammad nzaalibwa Butale Kaddugala Masaka nva mu famire y'abaana bataano era nga nze mukulu nze first born mu famire y'abaana bataano ffenna weetuli kitange bamuyita omugenzi Peter Semaganda ye yafa yebase Butale Kaddugala Masaka wetwamugalamiza maama wange Nakajumba Justin yejali nyina omukisa nti ye waali abereyo n'alaba litabalire kubirendulu ali mengaho wawangalira obutayawukanako n'Abannayuganda abasinga naddala abo abali mu Kampala n'abasaasaanidde ebitundu ebirala abagenze maaso n'okuba nti bafuuka successful oba nga bagenda maaso n'okuba nga bayitamu ne babeera banjawulo nnyo nnyini ddala. Honorable Ssegirinya Muhammad abadde musajja eyeenyumiriza ennyo mu Masaka olw'ensonga nti Masaka eyo gye yagenda maaso n'okuba nga afubutuka najja n'agenda maaso n'okuba nga asaasaanira Kampala si Kampala wokka wabula n'eggwanga nyaffe Uganda ne Africa. So Ssegirinya azaalibwa Masaka era gye nafubutuka nembanga nnyingira ekibuga Kampala ate bwe natuuka mu kibuga Kampala ne ŋŋamba nti kisoboka omuntu avudde mu kyalo mu mbeera ng'akulidde mu famire enjavu mu mbeera ng'akulidde mu mbeera embi mu mbeera ng'akulidde mu famire y'okunyigirizibwa n'abaako ate kyatuukako. So ye Ssegirinya ogwolaba atudde mu ntebe. Ekimu ku kibadde kifuula Honorable Ssegirinya Muhammad okubeera omusajja ow'enjawulo ennyo nnyini ddala nga n'okuba nti kino kimuyambye ng'ebbanga lyonna okuba nga akira ku banne bonna kyekyokuba nti abadde musajja omukozi ennyo nnyini ddala ate era mukadde ke kamu nga tagenda maaso kubanga yeeganya mirimu era ojja kutunuulira nti newe kubeera mu parliament na buli sekita yonna gy'agenze maaso n'okuba nga akwatako ebbanga ly'abadde omulamu abadde nga buli kimu akikola mu bulungi. Okuva edda nga Ssegirinya ndi musajja mukozi nnyo nga bw'ŋŋamba nti waliwo akalimu wano tugende tukakole nga sigaana era kwegamba ndi musajja ayagala ennyo okukola ndi musajja ayagala ennyo okubeera nga nzuula ebipya kibayita okuzuula ebipya nti waliwo ekintu ekibeerawo n'oga nti kino kiggwa kitya kibeera kitya kati nga bwe twalinga abatu twakolanga ebimotoka n'ebimotoka ebyo bye twakolanga mu bigogo mu buwaya kwegamba nga nyumirwa nnyo ng'oli ayinza okukankolera akamotoka ne mugala nedda nange ndagirira bwe bakakola kwegamba nga saagala bankolere nga njagala nnyo anjigirize basala bati omugogo n'ojjamu omupiira gw'emmotoka n'osala oti kwega neefuuka emmotoka kweganga ndi musajja kuva edda nedda nga njagala nnyo ebipya njagala nnyo okukozesa emikono gyange okusinga okunkolera. Wakati nga Honorable Ssegirinya Muhammad agamba nti ye kika kya musajja oba kika kya muntu wayagala okuba nga yeekolera nnyo emirimu gye n'obutaagala kutuma wano na wali. Honorable Ssegirinya Muhammad abadde ne element ey'okubeera nti musajja ayagala ennyo okusaaga ng'agamba n'okugamba nti lwakumulaba nti abadde musajja mumpi agamba nti ye teyali mumpi bwe yazaalibwa wabula olw'okuyingira ebyobufuzi bino abasajja baamukubaakuba okukakana ng'agenze maaso n'okuba ng'ayimpawa wabula nti yali mulangaatira.
nno by then nali musajja muwanvumu nze nyimpa ye kati wa gavumenti migo munnange gya polisi nze nalinga musajja lwadagadanga ndi muwanvu bwe nsange y'abaana betwalinga nabo mbuto bagamba kiki ekyakutukako Ssegirinya walinga musajja muwanvu nga tuli ffenne nga tukyali baana bato ne magamba munnange bwe natuuka eno mbyobufuzi embooko ne zitandika okubeera nga zimpitako wakati nga embooko zigenda maaso n'okuba nga ziyita ku Honorable Ssegirinya Muhammad mu mazima ga Katonda muggulu nga zigenze maaso n'okuba nga zimutuusiza ddala ewabi okakananga n'obulamu abuguzeemu akaba Honorable Ssegirinya Muhammad abadde proud nnyo ekitenkanika olw'ensonga agamba nti omwaka gwa 2011 okutandika okwesimbawo ate yatandikira ku gufo ogusinga okubeera ebinene nga kyekifo ky'obwa MP. Nze navuganya kifo ky'obubaka bwa parliament mu mwaka ogwa 2011 tosobola kuvuganya kifo kya bukulembeze naddala ekyo ekinene bwekityo nga tolina biwandiiko. Wakati nga Honorable Ssegirinya Muhammad yagenda maaso n'okuba nti atukakasa nti musajja alina ebitabo bye era nti yagenda maaso n'okuba nga abifuna ne binoga ajjukira bulungi nnyo nnyini ddala gyagenda maaso n'okuba nga atandikira naddala ebyokusoma wagambira nti yatandikira wali ekaddugala eyo nno agamba nti bwe yatuuka mu kibiina ekyomusanvu oba kyoyinza okuyita P7 yagenda maaso n'okuba nga akolera ddala bulungi wadde ng'obubonero bwe yafuna tebwamusanyusa. Primary nagisomera Kaddugala primary school okuva P1 paka P7 nafuna 10. Layira wallahi. Wallahi. Era abantu be Kaddugala banda bagamba nti oyo yafuna 10 ne 10 eryo janyuma kuba mwalimu abobuna nenganti Ssegirinya lwaki obuna obusinze mbufunye 10 sakola bulungi sofa 10 Kaddugala eina secondary eina ne primary bwenvaawo babwe bwembera mu primary mbanga mujjuza mutekako first choice amasomero secondary ndala zobo yagala first choice yange esomero lyasooka natekako Kaddugala secondary school second netekako Kitovu St Andrews eddala natekako Makayi college natete kati somero eryo batuleetera nga nno sinajjako na Kampala nenga erinnya linnyumira Makayi college natete muli nayo nendisaako naye olw'embeera n'ebyenfuna ebyali mu family yaffe nga si birungi nawunzika njoyininze Kaddugala secondary school. Mu bimu ku byafaayo ebinyuvu ebya Honorable Ssegirinya Muhammad kyekyokuba nti Masias Walukaga yasomesaako ku Honorable Ssegirinya Muhammad. Olwokutaano twabangayo n'empaka z'okutundula yo wadde omanyi nti Walukaga naye yali musomesa wange Kaddugalawo. Mathias Walukaga takati mune Walukaga oyo nga atusomesa music dance and drum oli lwakutaano ate olwokutaano yatusomesanga lwe lwabeerangako okutundula envunza. Honorable Ssegirinya ekisinga okumanga kyewuunyisa ky'emyaka gye yazaalibwa 1987 ennaku z'omwezi 5 Januari ekitegeeza agenza okufa nga waakayita ennaku 4 zokka nga yaakakuza amazaalibwa ge kibinnyonnyere ddala. Na wayogedde nusu 10. Kinana mu musanvu munnange. Kinana mmeka? Mu musanvu Ssegirinyawo nga 5 January kinana mu musanvu. Abo tudda ku lugendo lw'okusoma kwa Honorable Ssegirinya Muhammad mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno ng'abaana bonna abakulidde mu family eziteesobola mwana mulenzi ono bwe yasoma senior 1 n'asoma senior 2 ate era n'agenda maaso n'okuba nga asoma senior 3 era still mu ssomero eryo erya Kaddugala secondary ebintu nno byatandika okuba nga bimbijja ne Ssekubijja yenna era byamutabukako. Senior 1 nengisoma, senior 2 nengisoma, senior 3 nengisoma, senior 4 senior 3 nengisoma kuba nasomera senior 1 senior 2 senior 3 Kaddugala embeera netabuka mwannyinazi. Embeera etabuka etya ti ebikajjo ebadde bivaamu akasente nga amazzi gabyonoonye n'enkima zibibba nnyo kati muzeeyi yaŋŋamba nti omanyi kiriwo embeera nga bweganye mbadde njagala nkutwale mu nnyendo otandika okukanika. Olwo tuli mu senior 3 weegaanidde awo embeera weegaanidde angamba njagala nkutwale mu nnyendo otandika okukanika. Okanika si mulimu mubi naye nali njagala nsooke ati simmaleko senior 6 bwe twabeerangaawo ku secondary abaana bano aba senior 6 nga batwebostingirako nnyo ffe tuli bakabi nga bazimba nange ngamba ati sintuukekeyo waggulu nange nzimbire ku bana abapya ababa bazze. Nga bwe kiri nti Honorable Ssegirinya Muhammad yali musajja musanyufu nnyo nnyini ddala buli kadde ate era nga mukadde ke kamu musajja ayagala nnyo okusaagasaaga agamba nti ekirimu ku bintu ebyali bisinga okuba nga bimunyumira n'okubeera nti ayayagalanga kuva ku ssomero
ssomero kyekyokuba nti bwe kyatuukanga mu kaseera k'okujerega nga ye bw'atandika okujerega n'ennyenje zigenda mu maaso n'okuba nga zikunkumuka era nti banne buli waataalabikangako ku ssomero bagendanga maaso n'okuba nga babuutikirwa ekiyongobero bagendanga maaso n'okuba nga babuutikirwa ennaku olwansonga nti muyizi munnaabwe Honorable Ssegirinya Muhammad ebiseera ebyo yali amanyiddwa nga Ssegirinya yabeeranga atalabise. Ensonga eyanjagazanga abaana twabeerangawo n'empaka z'okwejeregamu ne tugamba nti kati olwaleero Ssegirinya agenda kuttumuka ne Joseline kati awo nga twejeregamu awo kati ng'abaana bwe sibaawo bannumwa Ssegirinya waffe nga essomero lisobola okuba olunaku lulamba ng'oza ntuuka mu ssomero ne mugaba wano waliwo ekikyamu abaana bonna nga bawooteevu Ssegirinya bamugobye fiizi era nga lwe nasomye abaana baatukako ne mumbeera ne bagamba tumusondere. Wakati nga fiizi yagenze maaso n'okuba ng'alemerera bazadde ba Honorable Ssegirinya Muhammad ebiseera ebyo taata ne maama wakati ng'obuzito bugenze maaso n'okuba nga bubayinga waliwo omukulu yali amanyiddwa nga omulongo Kato oba omukulu yali amanyiddwa nga Kato ono yagenda maaso n'okuba nga aleeta ekiteeso asitule mwana mulenzi Ssegirinya Muhammad okumujja mu kyalo amuleeta e Kampala ate ng'ekisinga okuba nga kyewuunyisa gwe gwali kugenda maaso n'okuba nti okuba omulundi ogusoose Honorable okujja e Kampala ate nga kwe kwali okujja okusoma kwegamba embaga negenda maaso n'okuba nti ekula ne Ssekukula yenna wabula omukulu Kato yagenda maaso n'okugonza bazadde ba Ssegirinya Muhammad era bakkiriza aleetebwa e Kampala. Mba nkyeteekateeka ne maama nadda n'ava okulima n'ategeezebwako nti mwana agenda Kampala kusoma kati Kato n'ayogera ne muzeeyi n'ayogera ne maama ne bakkiriza Ssegirinya wange awo neetegeka emmotoka nali ngiwalampa eno giwalampa nga n'engoye nzeerabidde ndinambigere Katonda nga tolinayo ngatto kati engatto zange ziri zikyaliyo nga nzijjayo nga nzeenaanika nga mpala nfuna wakaveera akaddugavu tuziteekamu nkwata enveera yange ngera omuntu ayingira ekibuga nga katangamba maaso eno wajjudde abasirikale batusumbuwa nnyo ku loditoli lukayo ogenda kudda mabega nga mugasiina ttabbu ngaddira amatooke ng'agaawuzaamu nga nkolerawo olunnyanya Ssegirinnyawo nga ngwawo mu lunnyo olwo nga sifaayo kati ng'emmotoka koolwensooka n'okulinnyamu kati nga tusimbula nga tujjanga ngamba naye bwe tutuuka erukaya ku loditoli tojjayo omutwe abasirikale tebaagala bantu baki mabega ne tujja e Kampala twatuka ssaawa nga 4 ez'ekiro olwo Ssegirinya gwe mulundi gwange ogusooka okuyingira ekibuga. With a lot of excitement as Honorable Ssegirinya Muhammad had stepped in Kampala wakati nga agenze maaso n'okuba nga ajjula essanyu ery'ekika ekyawaggulu okuba nti aleeteddwa e Kampala amazima gaali nti omukulu amanyiddwa nga Kato eyali yamuleese teyagenda maaso lwakuba nga asaza mu kisuubizo kye yakwata Honorable Ssegirinya Muhammad ebiseera ebyo yali omuvubuka omuto embulakalevu n'agenda maaso n'okuba nga amukuggusa oba nga amukulugusa paka ku ssomero eryali limanyiddwa nga Pimbas era bwe yatuukayo yagenda maaso n'okuba nga akuutira musajja wa Katonda akadingidi nga akakuuta eri abakulu b'essomero afazaali agende maaso n'okuba nti abagonzagonza ku mitima basobole okwaniriza Ssegirinya Muhammad ate asobole okuddamu okukwajja. Ankwata antwala ku ssomero baliyita Pimbas Senior Secondary School ekyebando liri kyebanda awo si ssomero lya maanyi nnyo naye liyamba nnyo bamufuna mpola bw'obanga teweesobola bwantwala ng'ayogeraganya ne headmaster nga omwana ono mugezi yakola bulungi ate nga mu kyalo gye yasomera naye namusanze talina mwasirizi ng'ate okusoma ayagala kuba nasanze bamugobye naye nga n'okukaaba bambi headmaster oyo mwebaza nnyo Mr. Kisambira yoli yonna weebale munange headmaster nakkiriza naga nti omwana tugenda muwa basale but yagenda kubeera ki afu basale nakkiriza nsome ng'ate bwe tubawaayo hafu ya ssente kati Ssegirinya nyingira essomero eppya lye bayita Pimbas Senior Secondary School olwo nsomera Kampala kati ng'olungattamu abali mu kyalo baka kati bo ebintu babiraba batya. Omutima omulungi Ssegirinya Muhammad gw'abadde nagwo ogw'okubeera nti ayambye bangi agamba nti ensonga lwaki abadde n'omutima guno gwonna ebbanga lino paka kati
era abantu bewunya Ssegirinya omutima guno ogulumirirwa abantu n'abayamba yagujjawa munnange nange nayambibwa buyambibwa awakati ku nsonga eyo yennyini ey'okuyambibwa Honorable Ssegirinya Muhammad agamba nti yeetugga ku bakulu nga Makolo Kavuma abakubi b'amasimu ku radio Lukungwe n'agenda maaso n'okuba nga abeetuggako ne Ssekwetugga yenna n'abagamba nti afazaali bamuyigiriza engeri gye batumira ku radio nga bakuba amasimu wano nawali bamutira ne makulu namaga mulina okunjigiriza bwe bakuba essimu essimu yino ngiyina Ssegirinya munjigiriza bakuba batya essimu nembalemerako ne bagamba kale onoofuna obudde gye watusanga ojja kola ki ojja kujja kati nga nange njagala nnyo okubeera nga nkuba essimu ku radio olwo nzibu senior 5 natandika okukuba amasimu nga nsoma era ebimu ku byanfuula celebrity mu ssomero abaana bampanga listi enkya baaba otutumirako natandikira mu programu za kutumira ku gundi kati ngamba ne listi yange ojijjukira buli nnyo manyina zejjo ziriri era ne mu programu yo nakubangamu ngamba ne listi yange tovola nakubanga n'oŋŋamba Ssegirinya nkuwaddeyo basatu naye nga bwentunuulira listi mpanvu ne ŋŋamba nnyina zejjo zirini kikyankoze kino kati nga nyina okutumira olwo ne Edmaster ngamba nange ontumirako nabo oluzaawo nga bo tebagala batumirako ne baasa kati olwo ne fiizi bino hafu basale envuddeyo kati olwo efuuse fulu basale ng'amasimu ganyinyitidde Honorable ge yakubanga ku radio yanoonya erinnya lyasobola okugenda maaso n'okuba nga yeetuuma era wano yafuukira Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando mu interview eno yatunnyonnyola lwaki yasooka kuba nga yeeyita Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando olw'ensonga nti erinnya lino lyagenda maaso n'okuba nga likwatayo era we tuba twogera ku birungi byatuuseeko ng'akyali mulamu erinnya lino erya Ssegirinya ddoboozi ly'ekyebando lyakola kinene nnyo kuba nali nsula bwayise naye nga nsomera kyebando kati ng'ebwayise waliyo omwami bamuyita Tom Julu nga yafa omugenzi nga ye akuba agamba ddoboozi lyawa lyebwayise ne ŋŋamba nti essomero lino liri mu kyebando kankube nga ŋŋamba ddoboozi ly'ekyebando munnange ntandikirawo Ssegirinya nentandika okukuba essimu nga neeta ddoboozi lya kyebando kubazikozi bano baŋŋamba baganda bange abanjigiriza olina okubaako location wookola ki woova woosibuka ntandikirawo okuba amasimu nenkuba amasimu mu senior 5 ne mu senior 6 awo wonna kati tugenda okumala okugenda mu holiday ya senior 6 tulinda ebibuuzo bidde olwo Ssegirinya nga ntokosa amasimu ku maledio olwo nebimeeza ntandise obigendako ngandi bwana muto ntuuka wali nabanga nti mwana gwe kiki nemagamba naye mumpe ati simbuze bubuuza ku bantu kubimeeza nti kuno tebabuuza lina programu ez'okutumira kakati munnange bwentyo nengenda nga ngenda kubimeeza simba wakati ngenda ku mambo bado nkuba amasimu ku radio Ssegirinya mu mwaka ogwa 2011 olwo bya amasimu nengamba ati njagala kifo kya bubaka bwa parliament mu kiseera kino interview eno yakolebwanga Honorable yetekera bwa kujjanga MP mu parliament amukadde ke kamu yagenda maaso n'okubanga atunokolerayo n'ayogera ku bugezi bwe yalina mu ssomero olw'ensonga nabadde twogera wali ku Pimbas secondary school eryamuleetebwamu agamba nti we kyatuuka kubanga akoonola bubonero mu kibiina eky'omukaaga oba ekya senior 6 yagenda maaso n'okubanga akwatira ddala ebifo ebisookera ddala olw'ensonga obubonero yagenda maaso n'okubanga akukumba bukukumbe era nga Honorable abadde proud ebbanga lyonna nti ye musajja mugezi yagala gaana senior 6 nakola bulungi nnyo mwannyinaze nafuna point 22 you can't believe nali nkola hege soko Luganda history economics geography then nga stalkinga Luganda munnange ebintu bizibu nnyo mwannyinaze bwogenda ku Pimbas bantimba ne webati buli omu yeewuunya nti Ssegirinya ono Katonda nga yamuwa omwana yali ku basale amukadde ke kamu ebiseera ebyo nga Honorable yali yeetegekera kubanga ajja kubwa MP era nga buno n'entebe agifiiriddemu ey'obwa MP bwa Kawempe North ayagenda maaso n'okubanga atunnyonnyola nti ye bwe yasituka n'agenda okubanga asunsulwamu okujjanga MP bwe yatuukayo kyamutiisa nnyo bakyamukuba encukwe okutuukayo nga ye mugezi aliwo mu banne bonna abaali baagala okubanga bamwesimbako ku kifo ky'obwa MP olw'ensonga nti ye amagezi ge yali ayina yali akukumbya obubonero ate agenda otunulira banne nga balina kamu balina bubiri balina busatu ate nga ye omusajja wa Katonda Honorable Ssegirinya yali agenze maaso nakubanga ayoola buyoole ntegeeza obubonero bwe yali afunye ku kibiina eky'omukaaga senior 6 era bwe nagenze okunominatinga ku bubaka bwa parliament nga ngenze entinda wano okutwala ebiwandiiko returning officer yakutene kutamalaga ngalengera abantu bonna abajja balina point 2 balina 3 balina 4 balina 5 balina 1 balina principal pass
nga Ssegirinya ali mu 2 mwezi. Okumanya eggwanga lifiiriddwa nnyo Honorable Ssegirinya Muhammad abadde kika kya musajja atali wa bulijjo. Ono nno bwe yagenda maaso n'okuba nga yeesimbawo ku bwa MP mu mwaka gwa 2011 ng'ovudde ku byakati waafiiridde nga MP kuba ogwasooka gwagaana. Yeesimbawo ng'ali mu vaaka ya siniya 6. Omanyi okuba nga yakava bwati mu ssomero ne yeesimbawo ng'ekifo ky'asoose okuba nga yeesimbako kyabwa MP. Wabula okumanya agamba nti ye yali musajja ali special. Yaddukira mu kitongole ekyo ekya UNEB ekituuza abaana ebigezo n'akisaba ne kimuwa certificate ey'enjawulo oba eyali special. Eno gye yagenda maaso n'okuba ng'aleeta mu kakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission akaali kalaga nti musajja wa Katonda yali akoze senior 6. Bano nno bagenda maaso n'okuba nga bamukkiriza yeesimbewo ku kifo ky'obwa MP era ebyaddirira. Munnange 2011 neesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa parliament. Abantu mbaga ngenda kwesimbawo bagaana. Ngenda kwesimbawo banga ate ebibuuzo tebinadde ogenda kola otya. Gwe okimanyi nti nze bankolera special certificate wajibwa nako UNEB. Okwesimbawo. Ate ebibuuzo bayita banna bazituwa certificate zaffe. Nze ne ngenda ku UNEB ne banga abusasolo sente bwe ziti tugikuwa. Ne bagimpa special certificate ne ngenda ne ngitwala ku Stewolo by then returning officer abali bamuyita bambi mole mutazindo omukyalo oyo bambi Katonda amusaasire ne nominating nga MP Wakawempe North Constituency nga nyine ekipande kimu Ssegirinya olweri bwayise navaayo napangisa akayumba ekyebando gyembeerera ddala olwo ndi musajja eyafuna akazigo kange embeeramu ne mukyala wange tubeeramu mpolampola nafuna yawo n'omukyala Ssegirinya bamuyita wakusaaga omukyala we kirungi gwe natandika naye era gwe nkyali naye. Mu ku bintu byafudde talyerabira mu kalulu kano keeko okuba nti yabiyingira tannabitegeera bulungi wabula opponent we ebiseera ebyo mu 2011 yamukola ekintu kyatalyerabira. Opponent wange gwe nali nvuganya naye muganda ng'agira Tifu Ssebaggala ateesa ne Land Road bangoba munju mu campaign. Nali manjibwayo emyezi 3 Land Road munnyonnyola kubaza nali nyino muwamu ennyumba ate ze nanominatingamu kati munnyonnyola mugalinda bwe nawo tugenda buwangula mugumya Land Road tamanyi nnyo byabufuzi nga ngamba nti kale tewali mutawaana kati munnange mu campaign mwennyini zinyinyiikiridde tubule weeks 2 tunonde bangoba munju kati ze nali nokukera nnoonya akalwaye nakeera kunoonya ki nyumba nejjukira n'enju gye nnoonya sina ssente kati enju nga ngifuna nga banga myezi 3 ng'omukyala mugamu naye kanze sule mwezi guno aga nti omuntu ayingira kati kye nakola nenkwata ebintu wali omukwano gwe bayita Mukama Musa twasomanga naye naye nga naye alina waasula kati nkwata obuntu bwange bwe nalina mbutwala ewa Musa. Kalulu kano Honorable Ssegirinya Muhammad ke yasooka okuba nga yeetabamu amazima kaamusuza nga ku ntujjo olw'ebyo byonna ebyagenda maaso olw'okuba nga bimutuukako n'olunaku olw'okuba nga balangirira omuwanguzi eyali agenze maaso olw'okuba nga awuuta akalulu buno kano obuva alujjukira bulungi n'ebyaliwo byonna. Ati akalulu ne kajja nga siwangudde naye nali wakusatu mu kalulu ako nafuna obululu 10,500 ng'ate gwe mulundi gwangu ali gusoose okwesimbawo naye abantu bannondanga bakumpulira ku malediyo abantu balinga bampulira naye nga tebakola ki tebammanyi. Wakati mu kuba nti abadde musajja wa njawulo Honorable Ssegirinya abadde musajja ateerya ntama wabula mu by'okuba nti nno teyeerya ntama tekijjeewo okuba nti abadde musajja alina omukwano omungi nga tagulaga bulazi bantu eno yokka ebbali wabula n'omukyala gwe yagenda maaso olw'okuba nga afuna n'ateeka ewaka abadde amwagala ebitenkanika era ajjukira bulungi engeri gye yamusisinkanamu buli wajogerako naye kennyini ebadde nga egenda maaso n'okuba nti emuleeta akamwenyo ku matama. Mukyala wange namujja mu kuba masimu yali mukubi wa simu nga nange ndi mukubi wa simu kati awo toyinza kwewuunya ntwasinkana mu Fanizi Kirabu nange mune mu Fanizi Kirabu eyo nange nensokolayo omuntu munnange bwannyinazi era nakati gwe nkyali naye ata tulina akaana kaffe bakayita Ssegirinya Shifula. Yes, kijja kujjukira nti muwala we abadde amwagala nnyo amanyiddwa nga Ssegirinya oyo nno erinnya yaddira liri erya Ssegirinya mwe yajja erya Ssegirinya akawala ke ako ka beautiful ali erinnya lyabadde yagenda maaso n'okuba nti akatuuma era nga kali mu nnyiike ey'amaanyi. Mukadde kamu Honorable Ssegirinya ajjukira bulungi nnyo obukubi bw'amasimu obwo bwe yakolanga ku radio ne TV obw'enjawulo. Omunno yagenda maaso n'okuba nga afuniramu omukwano gw'omu ku ba opposition abanene nnyo mu ggwanga
ate ngono yamutunuuliranga nnyo nnyini ddala era kyali kirooto oba kyoyinza okugamba a dream that came true. Masimu omumwangattiramu nnyo nenfuna omukwano gwa Dr. Besigye because namwegombanga nnyo. Manyi nze politics wange siberangako oba nti oba nawagirako government, nze natandika ebyobufuzi ku opposition side. Olw'ensonga muzeeyi wange y'omu ku baazirwanako naye mu government teyafuna yadde akantu yadde era yagenda okunfaako muzeeyi wange nga embeera yafiira mu mbeera enakuwaza ennyo. Ndowooza ekyo kiwulidde bulungi mu musaayi. Taata wa Honorable Ssegirinya Muhammad yafiira mu nsonga za byabufuzi oba nsonga za kulwana ku lw'ebyobufuzi. Wabula ate era mukadde ke kamu ne Honorable Ssegirinya alinga atambulidde mu bufu bwe bumu olw'ensonga nti afiiridde mu ntebe yennyini ey'okubeera nti akulembera abantu mu bufu obwo. Obumu ku buseera Honorable Ssegirinya bw'afudde nga talyerabira ke kaseera we yatandika okubanga yeekalakaasa ne yeetikka zi TV n'akungujja kipayopayo tuutwo paka ku parliament era n'emisinde gye yagenda maaso okubanga adduka na byonna ebyaliwo buli wabirowooza abadde nga bimutabula. Lwe neetikka TV nga bazigyeko Ssegirinya eyo siyinza kugyerabira. Bajjako TV jukira Ssegirinya kati navuuka muzibu biri ebyekaddugala gye nakuyisizza yonna olunatabuka. Bajjako TV z'abantu mbutugeze ku nkola ya digital. Konze kituufu enkola ya digital nnungi but enkulaakulana abantu be baginoonya tebagikaka. Mwannyinaze okwegomba essuuti yange eno gigulire omwami wo oba olabye nti Ssegirinya mine siina kukaka nti mugulire bweti kati bano bo baleeta enkola nga nnungi naye nga bagikaka abantu. Nenjogera n'abantu bange abeekawempe ne mbaga nti bannange mbeegayiridde program nnungi tujagala naye TV mwe musobola okuzisasulira nti munaye twazivuddeko zizo twazibiseko butambaala tukyazisobola ne mbaga muzimpe ne bazimpa nenzeetikka nenzireta ku parliament y'eggwanga Uganda nenzisuulaawo poliisi nejja nenteekako njabala bwe navaawo nenzitwala ku Uganda Communication Commission nayo nenzisuulayo nga message yange egamba nti mukkirize aba analogo balabe ne bana abagenze ku nkola ya digital balabe kwegamba tuleme kubeera nga abantu banyigiriza era wanyinaza abantu kyennalwanira bakitegeera kati nti nali ku mulamwa kubanga bwe twagaana okulwanira ekya TV nga mwagaana mwenna okuneegattako ne mukindekero omu ensonga lwaki baleeta social media tax era bakyaleeta emisolo mingi gwekimanyi mu Uganda kyetusigazanga ekyobwerere okusijja. Honorable Ssegirinya abadde ng'ayiwawo omubiri nnyo ku lw'abantu be bakiikirira era nga ne kibooko zibadde nga zimulya enkya n'eggulu. Nga embeera bwegwawo ng'enyigiriza abantu nga njiwawo omubiri ngenze ku myala gy'okkalerwe njiyeewo omubiri bankubye emiggo mwandaba nga tuvuga ebigaali era ne munyagwa tutwala emigaati emulago. Message yaffe era yali bweti nga tugamba nti Mulago hospital tebafa ku balwadde nga Mulago mochari olaba nga yo ekola nnyo okusinga ate ne wajjanjabira abantu nti okufa nga ate kiringa ekirungi omuntu okubeera nga ajjanjabibwa naawona because omuntu bwafa balina ssente ze basabayo okugenda naye nga ate bw'owona n'ogenda toba. Nno mu mwaka gwa 2011 bwe yalabanga ebintu bigenze maaso n'okuba nga akalulu takawuusaako bwa MP omwaka ogw'okulonda ogwaddako ogwali ogwa 2016 yasalawo okubeera nga addayo atandike from scratch yesimba ku bwa kansala era yagenda maaso n'okuba nga ekifo ekyo akyewangulira. Bwe tuka 2016 nengamba sijja kudda ku bubaka bwa parliament nenvuganya ku kifo ky'obwa road councillor. Bwa road councillor obwera nafunawo challenge saafuna ticket naye nenzija independent Ssegirinya akalulu ako olw'okuba nti abantu baali bangoberera bantu bajja bandaba byenkola abantu mwannyinaze munnange ne bannonda ku bwa road councillor era ekisanja ekyo kyensavinze emyaka ena n'emyezi 7 ka kino kye tumaliriza. Abwe babaayo omu ku basajja ababadde bakyasinze okuba nga bassibwa n'okubeera nga baleetebwa mu kooti bw'obanga oggyeko Dr. Kanokiza Besigye omukulu Honorable Ssegirinya abadde mu bifo 3-4 ebisooka mu ggwanga Uganda ebyokubeera nti abadde ng'afuna police bond ez'enjawulo wamu n'okubeera nga ateebwa ku bukalu bwa kooti era ng'agamba nti empapula n'emisango gy'abadde yakagenda maaso n'okuba nga asibwako gibadde mingi n'omuwendo agumanyi. Nyina police bond 318 police bond nga bankwata bantera ku police nyina court bail 413
nga ebankwata bantera mu kooti ezo nyina omugugu bwe guti bwe ngamba kuma sigiri solo kuma sigiri nga 8 era ebyo bikubyenje okujjayo ngamba abantu nga twambadde engule nti mulaba gye tuyise ekirooto ekyokwambala engule abadde nakyo engule y'obwa MP yo yagenda maaso n'okuba nga ajambala wabula wandibaawo kyabadde talabye oba waviiridde mu bulamu bw'ensi eno nga takirabye wetuba nga tukyali awo mukyala wa Honorable Ssegirinya abadde yagumira bbaawe naddala ku nsonga z'okuba nti babeera bamusiba buli kadde era wabaddengawo enteekateeka ewaka ey'enjawulo. Famire yange tenyinako tabbu because mukyala wange yamanyiira ye bw'alaba sikomyewo anoonyeza ku poliisi muliraanya awo atandikira kuyeeka wempe nagenda kuyeeka nyanya ali wano nti nagenda kuyeempera erwe anoonyeza ku poliisi kuba yakimanyi siri mu mize mirala yamanya nti ateeka okuba nga bakoze eki bamukutera nzeka nyina fulasika 2 nyina ey'amazzi agakyayi n'ey'amazzi agalimu omunnyo kati bwe nzirayo mukyala nga nti wakanuulo wa saidi eno kono ddyo nalyoka nanyiga ye yabimanyiire era bwe nzirayo ngamba nti fulasika ey'omunnyo ngireete oba nga mugaa nti leero kiri bulungi yo gireke leeta yakyayi exactly mukadde ke kamu nga musajja wa Katonda onale baatufuddeko nnyo omusajja ow'olwali omusajja ow'enjawulo nga bw'omulire kale nga tuli awo ono yagenda maaso n'okuba nga asiima nnyo His Excellency Bobi Wine wamu n'ekibiina ki National Unity Platform olw'obwesige bwe bamuteekamu ne bagenda maaso n'okuba nga bamukwasa kaadi ey'ekibiina ki National Unity. Era NUP mwankoze bulungi ne mumpa tiketi ey'amaanyi g'abantu National Unity Platform bankoze bulungi because ebirooto byange n'ebigendererwa byange byenjagala okukola nga nyingidde parliament. Ensangi zino we mulaba entalo ez'enjawulo ezigenda maaso n'okuba nga zibeera ku social media amuyinza okulowooza nti mmwe mwekka abazitandise wabula n'emyaka 5-6 emabega Honorable Ssegirinya oyo gw'olaba naye yaliko mu lutalo olw'aba social media wano era yavaawo bubi nnyo ne full figure ono yamuwa zibbulo eza internet ngamba ez'ebigambo era full figure yamuleka nga yeetakulatakula asooka owulirize kano Honorable Ssegirinya ke yayogera ku full figure ebiseera ebyo. Full figure bwentandika mu debating awo ku wano mba muwadde amakulu g'amaanyi nnyo walabako emabegakaawo nga neesibako Ssegirinya yali ankwana neŋŋamba nti ne wankubadde Ssegirinya ndi musajja mumpi nnyo naye nze ate nnyinza okwana musajja munnange nze full figure nabanga omusajja bw'akyuka bw'ati yenkana mu maaso n'emabega nze nabanga omusajja neŋŋamba nti newankubadde Ssegirinya newankubadde bannange abantu balyaguzibwa naye ntoyinzaga nti ebbula ly'enkoko ligenda kukuliisa kalooli Honorable bw'atyo bwe yayisaamu eggaali full figure kale atusooke tuveeko eyo amanya badde musajja wakusaagasaaga nnyo. Honorable Ssegirinya Muhammad mukadde ke kamu wakati ku bantu ababadde balowooza nga nti talina bitabo omusajja ono abadde ne diplomas 2 nga waliwo diploma gye yafuna mu mawulire ng'ate era alina ne diploma endala ate nga yo nno teyagifuna na mu ggwanga lya Uganda wano ekyewunyisa. Nti Ssegirinya ebiwandiiko mbirina ate ndi even overqualified because I have a diploma in journalism from Data Mining Institute, nina diploma mu physical planning and system management from Amsterdam University. Ndi even overqualified era mu 2 eyo nja kujja mvuganye ku kuba president Mukama wange Robert Kyagulanyi Center mbwana abamalirize 2 kyana kunyonyini ddala 2 tatuuseeyo. Tusazawo tuzimuwe kubanga tuzijja mu nju wali wabadde TV tutekewo ekikopo ky'omwana wekinanga ku nayikondo wetwagano nanga nayikondo eba yabwereere mazzi maanyi go ge gakusalago agasuukunda nayikondo nanja nenga baguza buli kitu kya nusu 10 kakati nga mpezi oba 10 bende mala byange 10 nga ngulako ya time nga nkateekako ne bwe nfuna ak'ebitano nga nkateekako era we natandikira nga bwe nteese ensonga teggwayo njogerako katimi mba nkyayogera ne ke time ne kagwako naye nga message yange guse n'erinnya lyange nga ndiyisizaawo nga Besigye mwegoma nga nti olunaku lwali nkwatako mu ngalo bw'ati nja kusulanga n'omukono sigunaabye kati lwali lumu olwedde by then nayinanga mukwano gwange bamuyitanga Meya Munyagwa Mubaraka mu budde obwo yali tannaba kubeera Meya naye nga mukwano gwange kati bajja n'ensimba ku bwa Meya ng'ate ye mukwano gwa Dr. Kizza Besigye nnyo nemugamba Meya ojjo ntwaliko nkwateko Dr. Besigye mu ngalo
katulumuna anti kandugende mu motoka ekasanga exactly akatambi ako nno kenkulazeeko keka omukulu Honorable Ssegirinya ng'akyali muvubuka embula kalevu njagala okutegeeza nti ono atandika okuyingira ebyobufuzi by'eggwanga nyaffe Uganda ng'emyaka gikyali mitinninya ddala. He was still in his 20s n'ayingira ebyobufuzi. Awo nno abebumu ku biseera byabadde aneneŋŋananga n'okwesikanga n'abasirikale awo we baakwatira ebigaali ne bateekako emigaati musajja wa Katonda baamutwala bubi nnyo nnyini ddala. Honorable Ssegirinya kale njagala tufune ku maama we wano. Nziza kulaba Anita Mongo Sirika ambulira kusoka z'omwana wange Ssegirinya Muhammad bannaye mugwatirwe ekisaba naye nyigire ndeba Anita Mongo mama njagala mulaba kalita lulina jana ebbaluwa ne baŋŋanja mulaba era saamulaba njagala Lweyanyumya asumulula omwana wange Ssegirinya Muhammad mama nalwayiso nyamba Mama Janet Museveni nyamba basumulula omwana wange Ssegirinya bwabaddi nsula bubi nezijana bela janiraga temuwulira kibi nnyo maama wa Honorable Ssegirinya Muhammad amaziga gaalimu ekiyongobero enchukwe ennaku emubuutikidde ate era wamu n'abafamire ettaala ye omutabani ate nga ye mukulu wa banne yabaabulidde. Honorable Ssegirinya Muhammad wummula mirembe tusaba ddunda olw'ebikolwa bye ebirungi akwanirize era obeere mu kwesiima. Abasse ddi omusunsuzi ly'erinnya eryange nze ntuta akadde okubeera nti nkakugattira mubeere bulungi likinga video.